mala okubagamba okubayitupitira abantu abo ngenda kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri then tuleka tusimbule tugende mu maaso. Obulangira bwankyukakyuka bugenda kubeera bubiri. Kansooke na kano. Mwena bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Canada naddala mu bendo le bayita Alberta. Nina essanyu lingi obategeeza nti abakulembeze ba mu bendo le bayita Noop Chapter Western Canada Alberta Edmonton babategeeza nti ejja kubeerayo okusinkana mwogere ate muwugine ku bunyama. Olunaku ekifo mujja kusinkana ku Corporation Park Edmonton ennaku z'omwezi 17 mwezi gw'okutaano mwaka 2025 bitandika saa 8 ez'emisana mpaka sawa 8 ez'ekiro. Ensonga ya kusinkana na kwebuuzaako na kuwujja ku bunyama n'endala ya kwekwasaganya nga bannayuganda okumanya embeera ze muyitamu saako n'okuba nti mwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lyammwe n'ebikolobero ebiriyo mwenna mubeeyitiddwa mubeereyo. Mbagambe ennaku z'omwezi 17 mwezi gw'okutaano mwaka 2025 omukolo gutandika saa 8 mpaka saa 8 gutandika 8 ez'emisana mpaka 8 ogw'ekiro. Mbategeeza nti abakulembeze abamu bendo lya Western Canada Alberta Edmond baba bategeeza ku nsonga eyo. Tugenze kalango akokubiri. Akalanga akokubiri ka baganda baffe bonna abakulembeze ba chapter ekwasaganya eggwanga lya Bungereza babategeeza nti Free All Political Prisoners National Platform Stop People Power UK demonstration bakutegeeza nti on 3rd of May 2025 at 10:30 a.m. to 16:30 p.m. UK time, they will organize a peaceful demonstration venue Foreign Commonwealth Development Offices, King Charles Street, London, SW182AZ. For more information, contact the organizer on +44 75 97 73 60 95 or at their official email address officialukpeoplepower@gmail.com. Ojakuba obategeeza bakutegeeze okwekalakasa kuno. Mutegedde bulungi nnyo obulango olomba bufundikira tugende ku nsonga eyatuleese. Obulango mabufundikidde tugende ku kintu ekyatuleese. Ngenda bo akalowoozo mbawe ekigula lugi tusimbule video. Nane security alert then tusimbule video. Njagala mumpitire n'abantu bonna abasiiba ng'ofiirwako kitaawo oba nnyoko nga alina ebintu byaleka emabega. Nkusaba mutagingira abantu oba oli waka oba oli mu diaspora ng'ofiirwako kitaawo oba nnyoko ng'alese ebintu ng'era mwafuna letters of administration nga mwazifuna. Ze mbadde mutambulirako mubantagingire bonna bajje bafuna information ekwatagana ku bintu eby'olwaliro ng'obudde bukyali. So ndowooza kantandike n'akalowoozo ka leero mukategere bulungi nnyo. Akalowoozo kano njagala kagendererwa na Uganda mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano. Njagala kakutuukeko. Munnayuganda njala kutegeeza Uganda togirimu mbukyamu. Uganda nsi yo y'ensonga lwaki bakuyita munnayuganda. N'abana Kenya babeera bannakenya ensonga lwaki babeera mu Kenya. Kati gwe munnayuganda ali eyo kana akalowoozo kako muganda wange. Njala kujjukiza mu kalowoozo ka leero. Toli mugwira oba toli mupangisa mu nsi eyo. Buli kyonna Museveni kyakwatako ne kyayogerako okikakatako nga munnayuganda. Ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga oluwadde mbozoogerako. Oluwadde mbukwegazanyiza mu kitundu kyonna eky'eggwanga bw'okyagalidde mu budde bwonna. Gwe tolowooza nti tolina ddembe. Eddembe lyo era teryagenda ddikuwa. Eddembe gw'olirina tewali akuwa ddembe. Eddembe gw'olirina teryakuwa ddembe. Lwaki? Ekikufula nti olina eddembe bakuzaala nalyo. Be bakuzaala nayo olina oddi exercisinga oba oddikozesa. Omuntu yenna akugyako eddembe lyo y'ensonga lwaki olina okulwana naye osigaza eddembe lyo. So njala kutegeeza muganda wange omuntu yenna akumalako eddembe mu nsi mw'oli mw'owangadde mbakuzaalira kitegeeza mulabe wa bulamu bwo olubeerera. Oluwadde mba okwerwanako mu ngeri yonna esoboka okwezza eddembe lyo. Eddembe tebaligula buguzi. Njagala ombulireyo edduuka limu batunda eddembe teririiyo. Njagala ombulire edduuka limu batunda eddembe teririiyo. Y'ensonga lwaki tebaligula kubanga ozaalibwa nalyo era olunaku lw'ofa eddembe lyo likoma n'osigala tegenda Mukama Katonda eyakutonda ku nsi kuno omunnyonnyole ebirungi by'okoze n'ebikyamu by'okoze ate naye akusalirewo lwaki tewakola by'olina kukola. Njagadde okutegeeza mu kalowoozo ka leero zukusa omutwe gwo leka abantu kukusiriwaza kutiisatiisa
nti ensonga ezimu tolina zoogerako buli nsonga oli waddembe ojjogera kubanga oli munnayuganda Uganda y'abannayuganda teriko mugwira yensonga lwaki olina eddembe lyo eddembe tebaligula tebalitunda tewali dduuka mu nsi yonna litunda ddembe nno wabula eddembe lyonna singa omuntu alikuggyako oli waddembe okulirwanira okulyezza ofuna emirembe ensi tuyita mu mpite akowa yagiviira tuli mukka eke kabadde akaloozo kaaliro tugenze ku kiggulalo gikyaleero ekiggulalo gikyaleero kigenda kwefaananyirizaako n'akalowoozo video yali njagala muginsaliremu obutundutundu bungi mu busaasaanya ku mitimbagano gyammwe gye sibeera kubanga kati nze nange mbeeramu bize nga nebinkutte ekiggulalo gikyaleero njagala kiweereza bannayuganda mwenna abali mu nkyukakyuka n'abo abalowooza nti Uganda tebakwatako obigenda mu maaso tebakwatako njagala bibawo mu kiggulalo gikyaleero mutegeere bulungi nnyo ekiggulalo gikyaleero ngenda kijja mu nkola eya Gadibenga ly'eng'embu etunda omuzigo mu Uganda Gadibenga ly'eng'embu etunda omuzigo mukimanyi bwe kiggwayo Abaganda bajjajjaffe bali basajja na bakazi bagezi nnyo baatulanga awo ne bagereesa ne bafuma engero naye ng'engero zino zaabanga n'ebigendererwa bitegeeza amakulu ameekusika ag'ebuziba era mwati tufundikira tugalabyeko nti uwe wefumitiriza onoga nti oli akola Gadibenga ly'eng'embu etunda omuzigo ategeeza ki munnange ebiseera ebisinga omuntu waliwo omuntu akola ekintu ng'ayagala ekintu ekyo kife ye akyeddize oba ekintu ekyo akiganyulwemu nga tayagala abala bakigabule kiba kiganyulwemu kati omuganda wagamba nti gundi akola Gadibenga ly'eng'embu etunda omuzigo kati mu kiggulalo gikyaleero nange kamba nnyonnyole nga mpita mu kiggulalo gikyaleero gavumenti y'omumpembe Yoseferi Nyandwe Tibahabuwa efutubadde ku bannayuganda emyaka 40 ng'abatugumbula abatta nga yalooza nti akatambaala ke yabasiba n'okubalimba tebalizuukuka mu ntaana gye yabateeka okuvaayo okutegeera ensonga zino mu nkola gy'ayitamu eya Gadibenga ly'eng'embu etunda omuzigo gy'abadde akoledde ebbanga eddene nnyo yabadde alowooza nti abantu tebaazuukuke mu tulo twabwe bategere ensonga nga bwe ziri gwe munnayuganda ali eyo ngenda kutegeeza mu kiggulalo gikyaleero mpuliriza bulungi mu nkola ya Gadibenga ly'eng'embu etunda omuzigo buli munnayuganda alowooza nti obulamu bwe n'ebikwatagana ku nsi ye ne famire ye Museveni yabivunaanyizibwako nedda ssebo y'ensonga lwaki oweerera abaana bo y'ensonga lwaki bwe bakugoba mungi bakugoba wekka y'ensonga lwaki batebalidde teri wogenda ssanga mmere yabwereere y'ensonga lwaki ne batabasomye abaana bo abawala bagenda ku ssomero abo tebagenda ku ssomero abawala bagenda ku ssomero gwabo tebagenda ku ssomero kubanga kitandikirako ggwe so si nti Museveni bwe kitandikirako obuyinza yabwejjako tabulina yabasuula waawo kati njala kutegeeza obuli bulungi mu kiggulalo gikyaleero ngenda sooka ekiggulalo kino kiyiseeko mu Lunyanyimbe bwe mali kiyisa mu Lunyanyimbe nkikuddiremu eno wansi mu lulimi lwaffe olulya nnaka ompulirize bulungi nnyo mu Lunyanyimbe kambi basomere mbitegeere bisoma bwe biti You'll never find justice in Uganda where criminals makes laws. You'll never find justice in Uganda where criminals makes law. Mu Uganda ne bw'olikola otya mu mbeera gye tulimu olwaleero wattu tolifuna bwenkanya. Mu Uganda ya leero ne bw'onookola otya togenda funa bwenkanya. Nga abamenyi b'amateeka be babaga amateeka ate era be bakwatisa amateeka. Tulina okwerwanako ennyo okulaba nga tujjako abatujju bano abamenyi b'amateeka abatufutubaddeko then tuleko tufune emirembe ffenna erya kuli omu asobola okuba nga alamulirwa nga bw'alina okulamulwa okusinga ku kwemulugunya kw'abataddewo. Ndowooza kitegedde bulungi mu kiggulalo gikyaleero. Kankikuddiremu. You'll never find justice in Uganda when criminals makes law. Wattu tolifuna bwenkanya mu ggwanga Uganda naddala nga amenyi b'amateeka be bakola amateeka. Ndowooza mukitegedde bulungi. In Uganda you'll never find justice where criminals makes law. Mu ggwanga Uganda tolifuna bwenkanya naddala nga amenyi b'amateeka ate be bakwatisa era be bakola amateeka. Mukira bulungi nnyo buli sekita yonna teri kintu kireredde kubanga
boy baagala kibeere buzo kitegedde bulungi tulina okumakinga sure okufuba okulanga twejjako abamenyi b'amateeka beefula abakwasi b'amateeka tulyoke tufune emirembe ekibadde ekigolo gikyaleero kati njagala tutandike video ya leero nga tutandikira ku security alerts. Security alert yasookerwa nga tunagenda eyo nangenda kusooka security alert kubanga zino ziyamba nnyo abantu baffe. Mu security alert ya leero jengenda okusookako njagala abayisiramu mwena gye muli abagenda okukola hijja e Mecca saako n'abo abali mu Uganda abaagala enkyukakyuka muwulize nnyo security alert ya leero. Njagala obaka buno butuuke eri omwambala makanzu n'ateekako n'entalabuusi n'eminagiro n'alowooza nti yasinga okutegeera mu basiraamu so nga ate mukozi wa Museveni. Mpuliriza bulungi nnyo. Abasiraamu mwenna mu Uganda njala bategeeza muli ku bulabe obutagambika butya. We twogerera olwaleero omutamanya ngamba afutubadde ku kiwayi ky'Obuyisiraamu eky'e Kampala mukadde kubayita Mubajje Ramazan. Yesseriti bahabulwa Nyandwi yamuwadde obuwumbi 14 obw'ensimbi za Uganda nga bwa mobilization kumukuutira kadingidi okwetola eggwanga lyonna mu mizikiti gyonna egy'eggwanga. Era kino kigenda kuvaako kulanga Sheikh Ramazan Mubajje ng'ategeeza bamasheeki bonna abatambuza enjiri ya Nabbi Muhammad nti tebagezaako n'olunaku n'olumu ne boogera ku nsonga zonna ezikwatagana ku ggwanga omuli okukwata kw'abantu omuli okugoba abantu ku mataka oba ensoma mbi oba ebyamasannyalaze bibi oba ebyobba kutta abantu oba batulugunyisa abantu Museveni akoze ate tebageze nababyogerako mu mizikiti gonna nga babuulira enjiri. Nkiddamu Yosseriti Bahabulwa Nyandwi yawadde Sheikh Ramazan Mubajje obuwumbi 14 obw'ensimbi za Uganda nga bwakumukuutira kadingidi n'okugabirira ensimbi abaana basoboddoziwa okumutambulizaako emirimu gy'okuteeka wansi bonna basiraamu bandi bali bayimiso emitwe okwogera ku nsonga z'eggwanga naddala okwetoola eggwanga lyonna ye gy'anaaba akoze eki gy'anaaba ayagadde okugenda. Era kino kirimu n'okugamba nti Sheikh Ramazan Mubajje bwe yamaze okufuna ensimbi zino era n'akissa mu nkola okutandika okukola emirimu gino era nga bamasheeki bano wammanga Sheikh Ramazan Mubajje yamaze obbawaayo ewa Museveni n'ebitongole by'okwerinda either mukwatibwe oba muttibwe kubanga mutandise okukola enjiri y'okuzuukusa abasiraamu n'okubabulira ky'ekyokukola mu ggwanga lyabwe. Bamasheeki bano muwulize bulungi nnyo. Mbagambye Mubajje Ramazan yawaddeyo amanya gammwe era n'alagira Museveni either bano baweebwe obutwa oba bakubibwe amasasi oba basibibwe bakwatibwe bateekebweko emisango gy'obutujju oba ebyonna bwannalukala. Bamasheeki bano mubategeeza ebigambo ebyo bulungi nnyo. Kuliko muganda wange Sheikh Burhan Kiti. Sheikh Burhan Kiti wonna wooli nkutegeeza muganda wange weegendereze nnyo. Mufti wa Uganda oba w'ekiweekyo di Kampala Ramadhan Mubajje gwe yasookeza ku lukalala olulina okugibwawo mu bwangu oba okubibwa amasasi oba oweereddwa obutwa oba owambiddwa. Sheikh Burhan Kiti kwoli njagala bakutegeeza ekigambo kino wonna bwe banakaaka kusaza akatambi kano kategere bulungi nnyo. Ali ku namba 2 kuliko Sheikh Bakari Kigozi. Sheikh Bakari Kigozi wonna wooli bakutegeeze nti gwe yabadde namba 2 ku lukalala Ramazan Mubajje bawaddeyo abayina okugibwawo mu nkola yonna ye Museveni gy'abaana asiimye okubajjawo oba okubawambala abateekako egy'obutujju oba okubawa akanyokawulire oba okubwa amasasi oba ekintu kyonna ye kyanaaba asazeewo. Kati goli namba 2 Sheikh Bakari Kigozi. Namba 3 ku lukalala kuliko Sheikh Sekimwanyi. Sheikh Sekimwanyi wonna wooli sikumanyi naye nze byange mbyogera kati ng'omusiza Grace Yano Munnayuganda ali mu Uganda onvunaanyizibwako kuwa information ekutuukeko bulungi. Sheikh Sekimwanyi wonna wooli nkutegeeza nti mufti w'ekibayi ky'e Kampala mukadde naawe erinnya lye yalitaddeyo ng'omu ku bali mu lukalala olugenda okukolebwako ebikolobero by'ensonyi bakugjewo. Asembayo owokuna kuliko Sheikh Siraj Segujja naye simumanyi
Seksira jishokse gujja wonna woli kutegeeza muddu wa Allah nti akuli ekiwayi kya Buisiramu ekye Kampala mukadde yaweredde obumbi 10 bw'ensimbi okukola mobilization kugwe naawe gw'omu ku bantu amanya ge yawaddeyo nga naye baagala kujja olw'ensonga mufuukidde Museveni akabazi mufuukidde Museveni ekizibu nga mubuulira abantu ba Uganda okubazuukusa mu mbeera egende mu maaso mu ggwanga so bw'atyo bwe yalagidde mu bajje babakoleko. Mu kwongerako ebirala, Museveni bwe yamaze okufuna information eno okuva mu bajje, Museveni yakutte ensimbi ezikola hijja nga zisobola okutwala abantu 10 Saudi Arabia okugenda ku Hajj ngabagita Hajj. Bwe yamaze omwaziri billions 14 n'akwata n'ensimbi ezitwala abantu 10 ku Hajj oba ku hijja Saudi Arabia. Bano 10 bonna bagenda ku mulimu gwaku spyinga oba kutandika kubega buli muntu yenna anaaba agenze ku mikolo gy'okulambula oba ku mukolo gy'ogenda Mecca ng'abasiraamu mugenda okukola ki okulamaga mu nsonga za Nabi Muhammad. Bano 10 bonna bagendagira naye nga bonna bambeka ba gavumenti nga bagenda kuyita mikono gya mukulu mu bajje era nga bano mulimu gwabwe gugenda kubeera gwakubega buli muntu yenna n'abagenze. Okwongera okubajjukizaako akatono, abantu bangi abagenda Mecca eyo ne mufiirayo temumanyi kibatta. Abayisiraamu bangi abagenda Mecca ne bafiirayo temumanyi kibatta. Musinkane bannayuganda bannammwe nabayita okwasaganya eddigobe mu wotera mu restaurant oba mu lujjudde wonna ku nsaniya z'omukire ne mugwirana kumbe babatezedde akakodyo abamu mufiire eyo abamu mufa mukomawo oba mufiira mu lumala otuuka e Kampala ne mufa mu ngeri etategereka. Bino byonna biva ku bantu bali mutambula nabo okugenda Saudi Arabia nga tebamanyi be muyita emikwano oba muyita bamashek abanene be mutambula nabo naye nga ate ne bakola ekizibu eky'ebbanga lyonna. Nsa Omuisiraamu ali wano zeeyo akatambi enfa y'abamikwano gyamwe bonna badde bafiire Saudi Arabia n'abafa nga bakakomawo enfa yeno yenje badde temanyi nje babuulidde olwaliro. Ebyange mbyogerako ate ng'omusezi agula Siyani bw'omala okuliirako abantu bw'okubuuza zaaki baga bulungi tingenda kulirako abantu bange era mbagambye abasinga obungi mufiire Saudi wabala mufa nga mukomyewo olw'okuba nti mubeera eyo nga mulowooza mulina abantu abagenze bagenze ku lugendo olutukuvu kumbe bali bagenze ku lugendo lukyamu olw'okutta bannaabwe abaliyo. Era mbasaba bwe mba mutambula Muisiraamu muno kabeerenga masheeko bannakubuuza waayo ensonga oziraba otya ez'eggwanga musajja ng'atukalakasenyi balina emboozi gye batandika eyo waaye kale tuvudde mu Uganda n'ensonga z'eggwanga oziraba otya embeera nga munange noweetotoggola notandika okwogera ebigambo kumba omusajja ategedde nti y'omu ku bantu be twatusindikidde mukoleko y'ensonga lwaki bannaffe mutandise okufa nga temumanyi. Awo mutegedde bulungi nnyo n'abalala kambalabule ng'obudde bukyali bw'obanga oli wankyukakyuka naye nga okkiririza nnyo mu Katonda ng'ogenda nnyo mu kyaki ez'abalokole nkusaba wuliriza bino. Ekkanisa z'abalokole mu Uganda yonna gy'ogenda ozisanga ebitundu 9 ku buli 100 abazikulembera n'abazitetenkanyiza bonna bakolera system ya Museveni. Era buddayo akatambi abantu abazze bafa mu kkanisa zammwe bonna beegendeze nga mubakozeeko kye tuyita okunoonyereza okwenkizo bonna abadde bajjafa mu makanisa ago badde balina akakwate ku bantu abatawagira gavumenti n'abantu abawambibwa. Balokole njagala mujjukire nti ensi si kuleekaana ensi kukola si kwebereramu. Mbategeezezza kyaki zonna eziri mu Uganda ez'abalokole ebitundu 9 ku buli 10 abasumba baazo n'abo abazitetenkanyiza bonna basinga obungi babegera Museveni. Y'ensonga lwaki nti bagenda beeliminatinga bannayuganda ab'enkizo nga tebategedde. Nzisaako n'emizikiti bamashek abasinga bonna abakkiririza mu Ramadan mu bajja emizikiti gyonna okwetola eggwanga nabo bambega bawedde emirimu era nga bakola kye tuyita profiling ku basiraamu bannaabwe mu nkola eyo.
era nga nfundika mu security alert mugenda kulaba ebiwandiiko mubajje byagenda ofulumya ku mitimbagano oba byagenda okukola mu akatambi ng'ayogera okulabula bamasheeki beewala okwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga oba ku byobufuzi oba ku kintu kyonna ekitakwatagana ku ddiini. Nkiddamu obudde bwonna mugenda kulanga Sheikh Ramazan Mubajje akuli ekiwayi ky'e Kampala mukadde ng'afulumiza ekiwandiiko ekirabula bamasheeke bonna abawulira enjiri ya Nabbi Muhammad mizikiti gyonna ng'abalabula obutogera ku nsonga zikwatagana ku byabufuzi oba ensonga zonna ezikwatagana ku muntu wa bulijjo bo basigale ku kigambo kimu kyakubulira njiri ya Allah subhana wa ta'ala kyabagambye naye nga kino kyonna bwe kiri bwe bakimuwadde bwe yakiwaddeyo akiweeyo mu bantu be mugenda kiraba bana batakitadde mu butambi butambula agenda kyogera mu kiwandiiko ng'akiwaniseeyo bulungi ku mitimbagano nza mukitegedde. Security alert ziwedde. Alright, kati akatambi katambise mu butongole. Njero tegeze gwanga lyonna ne bannayuganda mwenna abali mu diaspora abatanategeera n'abategedde. Comrade munnaffe bwe tukola emirimu gye gimu wano w'enkyukakyuka muganda affe Noah Mutwe bali babiri. Eddie Mutwe ye already baamukwata ddali mu kkomera e Masaka yasooka kukwatibwa Muhoozi Kanyarugaba n'amuteeka mu basement n'amubba emiggo n'amukola buli ekyetaaga n'amaana n'amusula n'amuteeka mu kkomera e Masaka. Kati comrade waffe Noah Mutwe bwe tuba tukola emirimu gye gimu egy'okwogera ne ku lw'enkyukakyuka yawambiddwa okuva mu maka ge abatamanya ngamba bajjidde mu motoka ezatabaddeko namba abamututte tetunnamanya wa waali ne tumanyi nti batekulu bamututte dda abeeko byabagamba kale atannamanya ngenda kutegeeza nti comrade Noah Mutwe yakwatiddwa yawambiddwa si yakwatiddwa yawambiddwa n'atwalibwa mu kifo ekitannategerekeka yonna gye bali mu mutugunyiza olwaleero y'ensonga lwaki mula abantu nti benyamivu mitima naye twongera okusabira comrade Noah Mutwe n'abalala era twongera ffe okwesabira n'abalala ne bannayuganda wabula buno bakanjala buyisaawo nga sinagenda ku information yaleero buli omu buulize bulungi nnyo bw'obanga olina okukkiriza mu mutima gwo nga wayingira enkyukakyuka ogimanyi bulungi nnyo njagala ompulirize bulungi nnyo ekintu kye tulimu olwaleero kansooka nkikunyonnyole tuzze tubannyonnyola lunye nkye bayita revolution oba struggle nkiddamu tuzze kye bayita revolution oba struggle mulimu ebizibu bingi nnyo naye ebizibu ebyo tibyetaaga mu bantu ba mitima minafu oba bantu bakaaba njala okubajjukiza nti abantu bangi mu lutalo lw'ekinaana okugyako olutwa n'obote baafa ne Museveni kenyiri bamukubako hands down abantu bobona ne babatta n'atasigaza n'addamu n'asituka n'atambula bakomredi buli ekituukawo mu struggle oba omuntu bamukutte oba bamusse oba bakoze atya ng'olina okukkiriza kitwale nti mu revolution mbeeramu okufa mubeeramu okubonaabona mulimu abajja ottuuka mulimu abatajja ttuuka gwe kitwale nti buli muntu eno kintu gwe kituukako kiba kyamuwandiikibwako mu revolution kigenda kubeerawo gwasigadde gw'olina okusituka tutambule nabagamba tattiki ya Museveni akozesa systems nyingi nnyo naye kyayagala okusinga okukola okumasitalingamu bakiyita kumenyaamenya muntu bakiyita kumenyaamenya muntu ng'akumenyaamenya emotional akumenyaamenya lwaki akumenyaamenya bw'abanga Museveni akimanyi nti abantu bagenda okukwata abamanyi bulungi nnyo bonna alina access ebakwata mu lunaku lumu bw'ennaku bbiri nkiddamu bw'aba Museveni akimanyi nti alina access alina force esobola okukwata buli muntu yena gw'ayagadde ku lisiti babalina teekawo ekibuuza lwaki abakwatira mu phases teekawo akabuuza kituyita question mark lwaki abakwatira mu phases oba lwaki abakwata mu process by process lwaki file azireka ziri open ng'ate buli wantu wonna era obambega kubanga ekyakikola mu system ye ng'akimanyi nti abantu bangi muli banafu mitima tutya
bw'akwata bali abana n'abateekayo abaliyo ye atwala obudde n'amanya kati njagala balumyamu wiiki eno oba omwezi guno n'akwata Edimuto nembera ku social media okumala omwezi mulamba nga mukaaba musinda you already abaako breakinze ebera psychological torture abaako breakinze kati bwe mukaaba omwezi oba wiiki ezo nga muli ku comrade go bakutte yenga nga hakati mbalina ng'asooka bamuka break ka wiiki nga 2 nga wayitawo wiiki 2 n'ekitundu ng'addamu ng'akwatuna nga muddamu kintu kyekimu ekyo kiba kikozesa kibeera mu process ebeera psychological torture mu method gyakosa process by process abakwatira mu process mubeera buli lunaku nga muli mu omutima no sooka weebuuze buli muntu bamanyi wabeera bamanyi yani they can arrest and kidnap each and every person they need because they know where they stay wacha bakwatira mu process ayagala bateeka mu psychological torture system ye nga bakwata kona mukwata leero mumbeeraawo nga abatulugunya mu nkola eyo kyemutanategeera n'abasomesa akakodi yako mukaveemu muganya okwebe ffenna tulumwa teri ataluma okulya bakyali baffe kituluma nnyo naye muganda wange singa bakwata omuntu n'ogwamu amaanyi Museveni abaakumaze kubanga kyayagala mutabani we kyayagala kyemunsanyusizaako ekintu kiri eki mwayigino walinze tweet za Muhoozi zonna zaakola and keep it up please keep it up muyigino walinge tweet za Muhoozi tosharinga to commenting nga mulekabere ku Twitter yongere byayagala njalo kobaza president obutaddamu nga bwasirikate obutadda Muhoozi mumuleka wandike kyayagala don't reply him don't share mumuleka wandike buli kyayagala era mubali nyo mubali ddala okukola ekintu ekyo kati waluwe bagambira buli muntu gwe bagenda okukwata gwe bagenda okutokyalinga ekyo kiri mu nkola bakiteekateeka dda naye mmwe kye batukubisa kati batukubisa psychological torture system eya process ono mukwate lwaleero waisewo ekisatu okwata omulala tuza kutuuka mu campaign ngira bakyakwatayo omwomu nga tubeera ku ekyo buli agwamu essuubi n'alebala ye Museveni w'abaatwagala naye nkugamba ekigambo kimu wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza waaki tekibadde kyangu nnyo okwexposinga Museveni ne sisitimu ye okuva mu myaka gy'enkaaga okutuuka olwaleero tewali muntu yenna yavaayo ku exposinga Museveni okuva mu gy'enkaaga okutuuka olwaleero okujja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nammwe mbuuza lwaki Museveni mu myaka gy'enkaaga yattanga abantu nga teri akimanyi teri asobola mu exposinga mu myaka gy'ensanvu ngatta abantu okuvumisa Amin nga teri asobola ku exposinga Museveni mu myaka gy'ekinana ng'ali mu nsiko yattanga abantu nga yambala engoye za gavumenti y'Obote nga teri asobola mu exposinga n'abeera successful n'olwaliro akola ekintu kyekimu abadde successful anti lutudde mutandise omwambula akitegedde bino byonna byakola si bipya bikadde lwakuba mbadde temunnabitegeera kati mbitegedde obutemu tabutandise leero abadde akozesa kye tuyita camouflage Museveni is good at camouflaging ku face akuwa kifaananyi kirala but inside akuwa kifaananyi kirala kubanga kyabadde akola kati mukitegedde bulungi nnyo olwaleero so nothing new to Museveni just abadde acamouflaginga nga temusobola mutegeera kati kino kyakola that's the true Museveni who has been hiding himself for almost 50 years without knowing him gwagamba akutte gundi mpeddemu amaanyi muganda wange bakuba Museveni emundu batokosa Museveni emundu n'atuuka okwegayirira Kayiira n'abalala ne bajja ne bamukwatizaako okuwangula olutalo olwo waliwo abantu abaafa Museveni baatayogeranga nako nga baali banyolwanda banne babatiremu taboogerangako kati kansooke nkulaga ekino ekyo tukitegeera mu 1994 ffe twaliwo nga tuli bantu bakulu tutegeera omugenzi Frederick Rejema yakwata banne ne bagenda Rwanda okulwa bamuttira mu kkubo yali top commander yennyini Museveni yasalawo ne bamutta otalwayimira otalwagenda maaso bamujjukira bujjukiza oluvannyuma kyenkugamba nti ekintu kyonna bwe kibaamu revolution omuntu bw'afa tusigala tugenda maaso yes abaatuumye buli lw'oweekeninga kitegeeza yo omulaba waba akufunyeeko ki aba akufunyeeko amaanyi kati njala kutegeeza muganda wange
wandikola ekintu okuli mu ndowooza ngu yabemenya bekkiriza kibadde si kyangu nnyo ku exposinga Museveni system ye kati mbe exposinze lwaki tosobola kuveere kulwana na muntu abadde mu system emyaka 4 nga tomuyinaako information na data side of his regime. It is very, very, very impossible to fight a dictator who had stayed in power for 40 years. Nga abadde akipinze kadi ze nga ziri covered bulungi. Nga Uganda tobatina mainstream media yayi holdinga. Amawulire yaga holdinga. Teri muntu ayogera. N'abagenda mwekizairo from 1986 up to badde basirikanga tebogera. Nobody can come out and to tell the truth about Museveni until we twasiimwe ennyama tugamba no katujja twambali omusajja ono kiba kibe. Kati otegedde olwaleero amazima gali nti buli muntu yino ino okuvaayo tambule oyogere ensonga zino. Kibadde kizibu nnyo okugyayo data erinene wa Museveni nti awamba atta atulugunya akola buli kimu. Naye olwaleero kiri ku mmeeza njala kubuuza gwe omuntu wali ebuzabuza ng'afukaana aba. Museveni yateekawo kasoke kuzze katono nnyo. Museveni mmenyi w'amateeka yagenda okugoberera amateeka day one ye wa violence. Bamukuba akalulu 8 yalina okugenda mu kkooti Semogerere yagenda yo yakwata mundu n'agenda n'amenya amateeka n'akomawo n'awangula. Bw'awangula asigadde amenya amateeka naye ng'agamenyera luddawa akuteerawo system gy'asizeeko akaliako system ngeri sugar coated mbu ya democracy nga si ya democracy. There is no democracy in the whole world. There is no democracy in the whole world. Nkiddamu teri democracy mu nsi yonna. Democracy gw'omwewa teri agenda kuwa democracy. Nkiddamu there is no democracy in the entire world. It's yourself you can independently give yourself democracy. Lwaki? Munsi yonna bakusigira ekifaananyi nti waliyo democracy. But waliwo democracy wakoma. Limit wakoma. Nga toyingidde mu system z'abali. The moment oyingira mu system z'abali nga batandika okulaga democracy takola. Democracy bamukulagano bigambo ekigambo democracy. But bwogenda into details or deep into it, there is no democracy. So gweyagala democracy oyina okumulwanirira omu-implementing ate nga kikwatako. Lwaki teri democracy? Bw'oba olaba olwalo nga nze ne bakomrade abavaayo okwogera obwogezi ensonga tetuli involved mu kintu kyonna kikwatagana buyeekero baki bakukwata ne bakutulugunya. Edi muntu ayina ki? Akirawo Kivumbi ayina ki? Smart Work Bobby ayina ki? General Gaddafi ayina ki? Sente ze yayina ki? N'abala bali mu makomera bayina ki? Where are they labor leaders or are they labor leaders? No. By exercising the rights zaabwe eziri mu constitution byetumanyi nga democracy. Naye when you reach an extent to expose the system, democracy akoma ku kigambo ekyo. Ekyo kebeere mwake sigenda zoogera ensimu zimanyi nti oyina wootuuka ne bagga ekigambo kikomye ekyo tekijja kugendayo. Lwaki? Kubanga temwategeera. Bwebanga parliament yennyini de speaker agikulira dictator, deputy speaker dictator, n'abamu parliament ba dictator balumba n'abantu banna nga bateesa, kitegeeza there is no democracy. N'okuwako ekyokulabirako. Honorable Joel Ssonyonyi bwe yabadde nga ayogera mu parliament, akasajja akakiikirira Busia ke bayita Macho kagambye Honorable Ssenyonyi mbu Ssenyonyi yali wana atuleekaanira naye tayawukanako na mukama w'omusiru. Kati oyo Macho yabadde alumba president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuyita omusiru. Kati tactically Ssenyonyi kye yakoze yabadde genius enough
n'akwata akazindaalo n'addiza oyo musajja Macho n'akwata ebigambo Macho byali faalinze ku president waffe ng'abiisa mu Ssenyonyi n'abikonvatinga n'abizze Wanita Amongi. Ssenyonyi yagambye yakutangaza n'agamba nti Honorable Macho ebigambo byayogedde njagala bimenyewo lwaki kubanga nze mukama wange wano mu parliament wenyimiridde yegwe speaker kati kitegeeza speaker gwe musiru. Macho yabaddaga nti gwe musiru kati bobanga mu parliament ewatesezwa amateeka speaker deputy speaker n'abaka bennyini tebalina democracy ogenda musangawa. Boba constitution ekugamba nti olina right okwogera, olina right okulondako, olina right okubeera ekintu kyonna, lwaki ate bw'otuuka obbi exercise nga bakugaana obbikola? Baga nti olina right to demonstrate, lwaki bw'otuuka okusaba ogenda okudemonstrate nga tebakukkiriza? Oga nti democracy waali. Teri democracy, taliyo. Just kigambo bugambo kati gwayagala okumanya rights z'entuufu mu democracy mu nsi kitegeeza nti olina okulwana ennyo okuggyako regime ya Museveni. Ndozo kitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewa. Kati bwe nkugamba olyoka otegere ensonga zino njagala ozitegere bw'oti. Nti gwali mu kkaaba olwaleero njala kitegeeza nti Museveni gwe mubadde temumanyi yoyo mutuufu n'ebikolwa bye. Kati Muhoozi Kanyero bakyakola ne taata we singa kibadde kimenya ligimu yaabwe n'okugisiiga ettoomi nabagamba under the system of sell bihoga and educate bihogo tunde entowerente oba sell Rugaju and educate Rugaju. Omanyi Museveni ne banne balina ebintu Museveni ne banne abo balina ente zaabwe zibasigo baagala bihogo ne Rugaju ente zaabwe bazaagala ezo. To prove you this Munyambe obongo bukwate ekintu ekyo wenkikomeza kidde mama mulozo kola live kyangu Munyambe wenkomeza akatambi akumunanzijukiza obongo busigale wao butekewa akatonyeze. To prove you this ngenda bazanyira statement bili wakati wa Museveni ngayogera ku corruption na meeting ngayogera ku corruption Museveni agenda sembyo statement ngamba singa bade babiente zange na ndi badde nyiga ne babyesereza omusoro sina buzibu olyo kakasibye nkugamba. Because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you. Bobente denya jakunonya ne mubesere muzibe tasobola ne bente ajja kunonya kaka kudiremu munyambe neme kuva ku mulamwa gwenguli kubanga sibyango gatto bongo buno ova ku kintu kiri nodda no kikwasagana no kizaawo kanka badde mukawule bulungi nnyo. Because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you, I will follow my cow. So the money which is stolen and nobody follows is mainly government money. If I see the minister is a coward, automatically I kick you out of my office. Because I know that you have got something wrong with you. I will put another person straight. Or any governor or anybody. This I must make it absolutely clear. And even whether you hide, you will be known in a light completely.
This I must make it absolutely clear. Whether you hide, you go where, you will be known completely. Is very bad. And your case is death completely, sentence. I must make it absolutely clear. If I found anybody, must be shortcut. Ochiwulidde. Sero Bihogo and educate Bihogo. Sero Gaju and educate Gaju. Lunde tunde ente owerere ente. Ente zambadde amasuutu ziri mu office. Era ente kati CDF. Ente Bihogo bagiyita CDF. Erina otuswiriri. Erina otuswiriri twa so much yeri mu office. Kati kanzizeeyo akatambika obwongo wenkomye kuba mbadde nzijukira wentadde obwongo. Kati ng'oyagala okutegeera nti bano ebintu byonna bakola bya system Sero Bihogo and educate Bihogo entegera yabwe ya mwongooba nnyo. Era mwenna bagamba nti muhoza okukwata n'okutulugunya. Era mukabe musigale nga muka baba yamba gwe ensi okutegeera Uganda eri kuki lwaki. Singa abadde baswala nga kyebakola tebakimanyi bandibadde either Salimu Sale yandibadde yakwata dde omwana oyo n'amuteeka mu mabuusu kubanga general singa badde bibakola singa muhozi byakola singa bibadde nga tebibasaanyaawo bandibadde bakwata dde omwana n'amuteeka mu mabuusu kubanga amateeka g'amagye weegali. Museveni kenyini aina right ekwata omwana n'amuteeka mu mabuusu n'amusiba aterere no bamulese kubanga kyakola they benefit in it. But nga mu system wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozika ng'oyambe ekkiriza kyandibadde kizibu nnyo Abannayuganda n'ensi yonna okutegeera endowooza ya Museveni, endowooza y'omwana, omwana yaani, baani abadde batta abantu, babadde babawamba batya, era endowooza ye, erowooza etya eri Bannayuganda ani agenda okuddako endowooza ye eri etya. Buli kyakola kiwandi kankubuulire mu magye kabeere General ayina amateeka agamukugira okola statement eziri against the laws of Uganda. Lwaki simukwate, lwaki tebamumuvunaana? Kubanga bakifunamu. Kyenvudde nkugamba kyandibadde kizibu nnyo okutegeera ebikolwa bya Museveni ng'emmanda obwanika si yeekozesa omwana oyo n'okumunywesa omwenge n'amagiraasi n'agameketa. Bano bonna bakirimu. Oyo mwana is not above the law. Salimu Sale asobola okukwata omwana lwaki tamukwata? Museveni kenyini asobola okukwata omwana lwaki tamukwata? Baganda bennyini basobola okulagira bamukwate lwaki tebamukwata? Era buli ba complain babagamba mumuleke kubanga bamanyi. So kyenjagadde okugamba buli kintu kyonna kye bakola kibe exposinga. Museveni ayina abantu amujiro obunyama ku munsi yonna betuyita ba lobbyist. Omulimu gwa lobbyist kwe kusangula enziro y'omuntu gwoba ogitaddeko ye n'ateekayo enziro entuufu. Ate nabagamba mu system eno omuzungu nswera agenda wali kiwunya. Omuzungu alinga mbwa tetuula wakyafu baagala akabalaza akasiimuule. Abazungu bantegedde batya endowooza ya Museveni n'endowooza ya mutabani we nga temu exposinze ebikolo bino oba yennyini nga tabyeyogedde tabikola temubiteeka ku social media. Nakino ekyamaka nkibagambe buli balobisiti baffe bagenda ab'enkyukakyuka babagamba the power belongs to people. We can't come over there without you starting what is needed. Because Uganda is an independent country. So it's the responsibility of all Ugandans to go against that regime or their brutality. Because for us here, we get different information. What we see on social media is not enough evidence for us to intervene. We must intervene when Ugandans, they have raised up. So if you fail to raise up, Museveni byakozesa abantu be ba lobbyist n'abantu abala omukutira akadingiri mu office yonna nga wayo natural mineral resources zaffe okututulugunya n'okututta nga tewali amugamba kubanga there is no democracy.
ekigambo democracy kiwandike buwandiisi ne practically tekiriyo. So betuyita abazungu kati Muhoozi bw'avaayo n'abavuma ani abaafunamu? Muhoozi bw'awamba abantu kimplicating ani? Muhoozi bw'atta abantu kimplicating ani? Muhoozi nabagamba wano omwezi guno oguwedde nabagamba ebbaluwa Wangadya gyawandiise Muhoozi agenda musamoninga abaliko mugameti saakyogera. Abaliko mugameti saakyogera nabagamba Wangadya Muhoozi agenda musamoninga saakibagamba. Yamaliriza mukozi atya gw'osubidde threat Wangadya gye yafunye akulira Uganda Human Rights Commission n'afuna threat okuva wa Didigi eyamba Wangadya eyamba Muhoozi oba eyamba ffe. The threat which Muhoozi deliberately fired back towards Wangadya, it is in our interest. Kubanga president ya complaining at the Wangadya n'amwekyangirako. Wangadya ajja kuwandika report agiwandikira International Human Rights Organization abategeeze ente kyali nsi tulina nansolo. Who gains in that? It's we. It's we. Kyembagamba nti ebintu bino wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzikango yambe ekkiriza. So buli Didigi kyakola n'atanyerezebwa kitaawe oba family ye, it's we who score. Kitegeeza tugenda kufuna giant terrorist oba giant dictator alindiridde nga mutemu ruthless killer nga wali already mbadde mukaaba kitaawe kati atono mutamivu ate mutemu. Jukira tulina ngombe gato mutamivu tabagambwa niyo mutamivu olumu akola ensobi nga tamanyi ne sente mu bbala izo okuwa ennyingi ng'ayagala ecupa 2 nawe esereza crate number. Kati ye Muhoozi essaawa zino oza mukitegedde bulungi nnyo. Kati bw'omala okitegeera ekyo njagala olwalira wandiise bw'ati akugambye awandiise naga nti Runyankore election is loading nagamba Kabobi can hide underneath Bazungu's underpants as much as he wants, but I'll get him 100%. Kati bwawandika ekigambo kino ne kigenda ku social media platforms n'avyo n'akwata Kyagulanyi anya bawininze. Anya bawininze. Kubanga very soon ayagala kwata president already akoze statement ng'alaga nti agenda mukwata asomo Runyankore. Kati wano wali okula n'okukomba essowaani. Buno bakanjala musindikire Abanyankole bonna okwetola eggwanga lyonna. President yawandiikira abakulu n'abakadde ebekikwatako mu maserengeta g'eggwanga Banyankole n'abasaba muveeyo mwogere ku kigambo kya Muhoozi okukozesa ekigambo Olunyankole oba eggwanga ly'Abanyankole ng'awamba n'atulugunya abantu yagenda basomesa Lunyankole. Mukyagaanye okuvaayo okwogera ku nsonga zino. Wabula ku nkola ya Museveni eya divide and rule nkiddamu mwagaana okuvaayo okwogera ku nsonga zino eza Muhoozi okukozesa ebigambo bino nga nolwe bwabikozesezza agambye bw'ati Runyankore lessons loading. Kabobi can hide under Bazungu's underpants as much as he wants, but I will get him 100%. He will learn Runyankore lesson. Kikino ku social media kwekiri akiwandiise. Bw'akiwandika ki ekikugiramu kati Abanyankole mumpulirize bulungi nnyo. Under Museveni system of divide and rule and the Django war tactics. Ngenda basomera obubaka obwasuuliddwa mu bitundu by'e Mukono, mu Kawempe ne mu Kyaddondo. Obubaka buno bwasuuliddwa
ngenda bo basomera mbalagene wabula semwali yagenze neerondo obuntu buno papula bone ekiro n'ebipande n'ebikuulayo lwaki bulijjo mbagamba waliwo ekitta bantu Museveni kyategeka n'abantu be naye ng'ayagala ffe amawanga gannansanga mu Uganda tulwanagane tutandika okwetema yayiseewo ekikye yensonga lwaki mwalaba yasindika oli omuvubuka Kapeke ajja ayogera ebigambo ebyo n'amala n'asindika abalala bajja bebe ekitiibwa kya Buganda nga batendereza Museveni nga bajja mu bigambo bya Buganda batendereza Museveni yensonga lwaki akozesa ekigambo ky'olunyankole ng'ate si munyankole okutulugunya abantu kati ebipapula bino basudde bekiro kitwala omunaku singa bituuka ku banyankole omunyankole ajja kugamba nti Abaganda batwekyusiriza batandise otutema n'omunyankole naye ageka nnoonya Omuganda naye mutte Museveni kyayagala ebipapula bino byasuuliddwa Ssemwai n'ebijjayo mangu naye nze ebyange mbyogerako ate ng'omusezi agula essiyani ebipapula bino biibino mwabirabyeko bya saturatinze bibyo nyinza osula ngambi timbyeyo bya saturatinze bingi nnyo bisoma bitya kamba somere mutegere bulungi nnyo kigenda maaso bisoma biti Uganda is not for Banyankole alone. If you teach us Runyankole by force, we shall also teach you our languages by force. Bagambi. Nti Uganda si Abanyankole bokka. Bwe munagezaako otukako tusomesa Olunyankole naffe tujja bakako kusoma ennimi endala. Ekyo tactics za Museveni so Banyankole with immediate effect. Please, I beg you kindly come out and condemn Muhoozi's statement and Museveni's statement because we know what happened in Rwanda in 1994 started in the way how this dormant, agile, poor-minded younger man claims to be clever, a senior 6 dropout, a Sunday hasty dropout, a drunkard master, daily drinking general, and his father. They are trying to use the old jungle tactics of divide and rule, whereby himself he set traps, the indigenous, and they fall in those traps of tribal settlements which can lead to tribal crashes amongst the indigenous Ugandans. Remember, Museveni is not a Ugandan. He's from Rwanda. That is 100% proven. He's just camouflaging to be Onyankole, and he all along have been telling you that even if someone speaks Luganda, doesn't guarantee him that he or she that he's a Muganda. Even if someone speaks Nyankole frequently, doesn't qualify him to be Onyankole from Ankole. Many people, they learn languages at their own advantage to use that language to camouflage, to steal, or to do ugly things against that tribe. So I'm requesting Banyankole, whenever you are, please, most special leaders, please come out and condemn Muhoozi and his father. Their tactics of creating tribal divisions amongst Ugandans. Ako kamunga basomedde mukategedde katugende kokubiri bakasoma akamu akokubiri kasoma kati Abanyankole mwenna lwaki mubonyaabonya abaana baffe mubasibira mu makomera aka Luganda. Njagadde obage bigenda okugonga mbitegedde bulungi nnyo kikyo kya Luganda. Ne bino byonna Museveni yabikola. Bino byonna Museveni yabikola. Kuba tumumanyi bulungi nnyo. Kankuddize yakalala. Manyize bonna mbulina ano ngenda bubasomera bulungi nnyo. Message badde mu Lunyanko, badde mu Luzungu, nebera mu Luganda. Kati njagala kufundikira kantu ako. Baganda baffe bonna Abanyankole, njagala muvengo obudde bukyali mukondemenge ekintu ekikubanga Museveni agenda kikosa ati is advantage batandika okutemaatema Abanyankole. Bagambe nti Abaganda bali mu kutemaatema Abanyankole. Ekyo bagenda okikola very soon. Bwe kibaawo temungamba lumbi byabyogedde ne bituukawo kubanga mbawoninze ng'obudde bukyali. Nze mutegedde bulungi nnyo. So awo nawo tuvuddewo njagadde mutegeere bulungi nnyo. Mutegedde bulungi nnyo ekintu ekyo tuvuddewo awo. Saagala kulwawo nnyo.
era kansoke mbugine mu akayivu ya wano ngende ku kirala. Katuka tugende. So mwenna abadde bangoberera nga tutandika struggle eno. Nzize njogera ku bantu ab'enjawulo ne missioni za Museveni ziyaba okukola. Nayogera ku bijirwa Moses naye ensibuko ye temanyikiddwa bulungi mu busoga. Nembabulira nti baali bamutegese era nga sente zaali zifulumye ng'agenda kusibako president obuyeekera n'abaana be baali basindise Tanzania ne Kenya okuba training nga bijirwa Moses yabalimu eyali wagambe nti kituufu nkimanyi uko bulungi nnyo wandikawo message mara okunywa ku mazzi. Njagala abaluddeko wano saagala banyukamans kubanga banyukamans obutategeera. Njagala omuntu yali wano nga atandika ku mission ya bijirwa gye bali bamusindise kagenda alidinga abaana Museveni yamwaddeko sente bagende bafuuka abayeekera baba training badde bagende president yakoze eki President Kyagulanyi yabatuma bagende Kenya bafuuka abayeekera ndi Tanzania okujja okutandika okuyeekera eggwanga eyaliko ku video eyo wa video ezo nga exposing bijirwa njagala oteekawo video eyo njagala oteeka ebigambo nti waliko then nkwa information eddako wano. Baba nabo ndabaliwo bali mubitegedde bulungi sagala nnyo kulwawo nabyogera. Tugenze ku kitundu ekyokubiri. Buli lwolaba ekintu kyonna nga omusajja gwe bayita Andrew Mwenda kojja wa Muhoozi Kanyerugaba Diddigi nga azze ku TV n'akyogerako kibeera mu making oba kyaliyo ne kifa ku ffi. Jjukira Andrew Mwenda yasooka n'atufiira nti Munnayuganda era awandiika amawulire agaagala ensi ye n'okudifendinga eggwanga likumbe yali anoonya publicity n'agifuna. Bwe yamala n'atulaga tukalaze Andrew Mwenda yekojja waani wa Muhoozi. Kati Andrew no Mwenda yakoze statement n'agamba nti Kyagulanyi ne group ye batendeka abayeekera Kenya era ne bakwata batuufu kubanga batendeka abayeekera. Nekizzayo ku statement gye nabagamba ku bijirwa kati ekyo bakiyita premeditated statement oli ayogera statement nga balifaalinga ku kintu kye baagala okukola oba kye bagenda okukola oba ekyali kigenda okukolebwa ne kijibwawo. Omwami ono yayogerera M23 ey'abavandume abali Congo. The same person yatambula ng'ayingira abagagga bonna Museveni baalinako leverage ng'abateresa ssente ze yabateresa ssente ze yabirimu yababeeramu. Mbajjukiza n'omwana asuliri okufa oyo musajja abaddemu n'omukono. Sidiru Paleria, I'm here to inform you that if you want to prove the information which I'm giving right now, the death of your son Rajiv didn't come from very far. It started within the circle of the people you know. Your son was eliminated, and Andrew Mwenda knows the mission because the mission was led by Muhoozi Kanyerugaba himself. So the elimination of your son, it wasn't just an accident. No, your son was eliminated, and Mwenda knows. I gave you the information, so deal with it. So katika mbategeza Andrew Mwenda oyo mwogezi wa M23 Andrew Mwenda era omwana n'okufa mutabani yagenda ebungereza namusinka namuseducinga akoma abadde bintu bingi nnyo byogenda bwerosinka n'abantu abalina okufa bamala okudda nababatta. Kati yabadde ku NBS n'akoona ku statement nga nali nagyogerako dda. Kino kyonna bakiyita preparation oba premeditated statements nga ono wagamba nti I'm going to arrest Kabobbi and I teach him Runyankore. Already files ze balina zibalaga nti bagenda okwata Kyagulanyi bakwata Kyagulanyi n'ekibiina kya National Platform bakyabolishinge bakijewo good bakijewo. Kati Andrew Mwenda bwakola statement ku NBS get to know nti bapulaninga ekintu lwakuba tekinnabeera accurate ng'ebaagala kikola naye kati wulira nwanye entalo ku nsi ya Katonda. Nwanye entalo ebizu byonna byendimu essaawa zino ng'omuntu ntalo za ggwanga eryo ntalo za struggle.
Kambazanyira Andrew Mwenda. Bumanyi oluzungu mojja kawulya bulungi nnyo. Byayogedde jjo. They took people to Kenya. One. I could go into the details of the lady called Gladys and a certain man called Owino or something, who the radicals in Kenya who were helping them acquire military skills to confront security services. Towards the election of 2021 and after that elections, they had people trained to set off cocktail bombs, to attack petrol stations, to attack different places in order to create instability. You see? So now, you see, you can shake your hand. The moment you don't listen to the other party and where he's coming from, then it becomes difficult for you to bridge the gap. If the two of you are able to talk, you may not change many things fundamentally, but it's always important to understand the perspective from which the other person is coming. So, please understand that Museveni is not necessarily looking at Kyagulanyi, and there's a man called Zake, whom he works with, and all these other politicians. I don't want to go into all the names of the activities I've been doing. There's a lot of details about plans and even physical attacks in the Kalerwe, in Nansana. There are petrol stations that were attacked and bombed by them. And I'm disinclined to believe that the intelligence organizations are lying. So you remember that the NUP was being organized as a paramilitary organization. You could see the uniforms they were trying, the drills they were trying to do. So it would be wrong for us to assume that the people who run the state are evil people who are only committed to the destruction of the country. Andrew Mwenda, you can't be danced behind and stay in the normal sense of yourself nowhere. Andrew Mwenda, this is the movie. You can't be danced behind and you think normal. You can't be danced behind and you think normally. It is impossible. Previously, we thought that you are well-informed gentleman, but unfortunately, the moment you announced that you are part of the people who interested in reverse mechanism, we lost interest in your understanding. So you can't be danced behind and you think you still have common sense. Good enough the world knows who the hell are you. You are related to Museveni, you are related to Muhoozi. Each and everything you are doing now, you are supporting regime. You are the spokesperson for M23, etc. and other things. So we are immune against blackmail, or we are immune against blackmail and propaganda. It's too late for you and your regime. Rather tell your brother-in-law Museveni to leave that country, because you have a lot to explain to the public of Uganda. You yourself, you have a lot to explain, because you've done a lot of atrocities against Ugandans. You and your brother Kahanga Mohanga Rubachoya, you have committed crimes against humanity. The only immunity you have because your brother-in-law Museveni is still in power. But the moment he leaves that office, you are going to be in for it. And nobody, I repeat it, nobody will save you. Nobody will save you. Putting on sun goggles, dressing like a person who knows everything. You come afraid to be knowing, but unfortunately you are moving around with the empty head. Spreading propaganda, blackmail against people who are democratically assembling themselves telling the world exactly what is taking place in the country. For you come out with your propaganda that NUP is a paramilitary group. NUP is training laborers in Kenya using Baboino. Ndoza mujjukira babaga ku Baboino. Nabaga mujjuke oba mwezo nabagamba nti bali basindise ekibinja kigende kirabe bobbe kigenkitukire kirabe Baboino mu mujjewo. Mujjukira banabagamba nti Baboino yegendereze bamusindikidde abatujju. Waliwo yali ku video nga bagambye omwezi oguda bagamba ku Baboino yegendereze. Mujjukira bana baga ku Baboino omwezi oguwedde nti yegendereze. Mujjukira bana baga ku Baboino yegendereze. Kankabatire muwana. And you might think that we can't articulate these issues in English.
We can, but sometimes for us, we started the history. We hated speaking foreign languages, mostly English. But we know how to speak English. Mr. Mwenda, if you really went to school and you were educated, as you say, when you come to the National Broadcasting TV or to national television, please, when you come to address the nation, come with the evidence. Come with the evidence. Stop your blackmail and propaganda. We know what you're planning with your brother and your son, Muhoozi, and your brother-in-law. You are trying to come out to smear the picture that Bobby Kyagulanyi Ssentamu and Nope, this is a terrorist group, because you are planning with your son and your brother-in-law to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu very soon. We know that. So you be sent on TV to come out to prepare the minds of people and the world that Kyagulanyi is the wrong person and the party is the wrong party which related to rebel groups. Let me tell you one thing. Who was the head of FLONASA? Wasn't your brother-in-law Museveni and Salim Saleh? FLONASA was a terrorist organization. FLONASA became NRA. From NRA to NRM. From NRM now to court martial. You think we are stupid? You keep on changing. Whatever tactics Museveni used from FLONASA up to now, we know the history and know how it will end. So stop fooling Ugandans. We know each and everything, and we are good at keeping records. You think you are clever enough because you can speak English. We too, we can speak English. But for us, we hate such languages because we want to teach our fellow Africans to use their own mother tongue. Twagala abantu bategere ennimi zaabwe. Abantu boogere ensinga bazitegeera. Gwe okuteekawo galubindi ziro n'omwomuto nkulinga olujja lw'essabo n'oyambala obusuuti n'ojja n'otula ku TV n'otandika okuloza n'otiisatiisa buli muntu ali awo. Ssebo ennimi tuzimanyi, tusobola ozivuuna, tusobola ozoogera lwakuba tetwagala. Twasoma birala nnyo, tukola birala nnyo. Kati gwe okujja ng'oyambadde bugalubindi buno n'osala omutongo ogulinga olujja lw'essabo n'ojja n'otandika okwogera oluzungu obuzaabuza abantu. Mukulu Andrew Mwenda, toyinza kubanga wasigaza amagezi nga bakugula ennyuma. Sorry to mention. Teri muntu gwe baggula manju n'asigaza amagezi. Nkiddamu Andrew tebasobola kuggula manju n'osigalamu amagezi. Era olina kubeera bw'otyo. Ate eryokanga neetonya ne tuwula ensusira bwe zenkana emyoyo. Abantu abasinga bali bati abasajja baasoma balina amagezi. Kumbe zino mbaata zaaneti zikabuzi. Nemusasula mbere kwa Aljazeera mukama frejinge mti musobola okwogera ensonga. Kumbe mulina kye mukweka wansi. Ensonga lwaki kyemutamanyi? Kyemutamanyi ensonga eribete nti oyo musajja Andrew Mwenda bwe yatula olumu ku mmeeza yeemu ne President Robert Kyagulanyi era bali ku NTV bali ku NBS nga tugenda mu campaign. Yatula ku panel mu ne president n'ayagala amumanyiire. Mama nyabo Kyagulanyi yasomesa Andrew Mwenda nagenda okulanga kutte ku mwakagize bwe kati. Kyovula teyaddamu kumumanyiira. Kati abantu abamu basirika balowooza nti abantu basiru. Kankuli abantu abasinga obungi mu Uganda ennaku ye bataddeyo bali. Bategeera bamanyi buli kimu naye ennaku ekusuka. Osobole omuntu asobola okumanejinga ennaku. No. Waliwo afuna ennaku naga akanywa obutwanfe. Waliwo afuna ekizibu naga nti kanywa omwenge nveeko. Waliwo afuna ekizibu naga ensi kanjite ngiveeko. Ne buli muntu mu Uganda ategeera n'ennaku ye bakutta bateeka we bali. Ng'oyagala okumanya nti ennaku ekutta omuntu. Omuntu ava Uganda n'ajja wano oba n'ajja mu diaspora n'abanga gwe basikuusizza ekyangwe kino yagana amayinja g'olwazi nemuwe emwezi ogu ng'amaze otutuuka mu nsi mw'oli. Wallahi addamu n'ateerera sikiri buli kimu nekitinaba nga ye muntu ategeera. Naye ng'omuntu yakava e Kampala oyinza okuwonya nti mubadde mu lutalo mubadde muki.
ninga munayo ng'ensi y'emukubye ng'ekimukubye sisitimu yammwe y'emukubye abantu abasoma balina amagezi basobola okwogera ensonga zino ne mu bamazeeko emirembe Andrew Mwenda twaba profiling nga mwenna tubayina ate nze mutiisa siriimu lwaki ekisooka buli kyenkola nkimanyi nkivunaanyizibwako 3 ku lw'ensi yange kwenja okufiira ebisigadde saagala bimanya nkiddamu nvunaanyizibwa ku byenjogera ate ku lw'ensi yange kwenja sigenda kufiira ku kintu kirala buli kyonna ekinaatuukawo kiba kyampandiikibwako nga nzikiriza Mukama Katonda nkiddamu buli kyonna ekiba kigenda okuntuukako nkikkiriza nti Mukama Katonda ko olunaku yakimpandiikako ebisigadde byakobereramu ng'omuntu so kati gwaddeeyo simba kutiisatiisa okola kibi genda otiisetiise nnyoko kino ekigenda okubeera tujja genda nakyo kubanga eyatya yasigala munda ya kitaawe ebyo tugenda byogera mpaka kuwulya bubi za mukitegedde kati awo tuvuddewa kati buno obubaka njagala bugende eri bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali e Uganda ngenda bo basomera mbuulire bulungi nnyo bw'oba wafiirwa kitaawo wafiirwa nnyoko naye nga wafuna letters of administrations oba powers of administration nga kubadde mukolera ebintu byammwe nga temukyusanga biwandiiko biva mu mannya ga kitaawo oba aga nnyoko ne bidda mu mannya gammwe abantu abalamu abaliwo waliwo ekizibu kyenjagala mutegeere olwali ng'obudde bukyali ngenda kibannyonnyola nkiddamu buli muntu nga wafiirwako kitaawo bannyoko ng'alesse ebibugagga emabega omuli ettaka n'ebizimbe nga wafuna letters of powers of letters of administration powers zino ziggwamu ennaku z'omwezi 3 omwezi guno nga 3 mulimu omwezi guno we ziggwako kitegeeza ekigenda okujja kyonna basobola okubabbako ebintu byabwe nga temutegedde powers of ne ziggwako okusinziira ku tteeka erya succession bill lye baayisa oba erigenda okuyita nabagamba bakola etteeka lino n'ebintu bingi nnyo ebiririmu kati kandi bagambe muwulire bulungi nnyo n'abatawudde ng'oli mu diaspora oba oli Uganda tebinkwatako ebyange mbyogerako ate nga musizaagula essijani wuliriza bulungi nnyo ngenda kugezako kisoma mu Luzungu nkize mu Luganda. Your name is on the land but not in law. Erinnya lyo lirambikiddwa ku ttaka naye so si mu mateeka. Let me tell you something I've seen far too often in Africa. Muneka mbabulira ekintu kimu kyendabye naddala okusingira ddala wano ku lukalu lwa Africa. A man dies and leaves behind a house, some land, maybe business. Nti semaka oba namaka afa n'aleka emabega ebyobugagga omuli enju n'amataka saako ne bizinensi ezigibwamu ensimbi. His children and wife are grieving. The family assumes the land will just stay in the family. Nti omuntu yenna kabiri mukazi kabiri musajja bwafa aleka emabega ennyumba amataka ne bizinensi. Era abaana be ne mukazi we babeerawo bo bonnange nga balowooza nti ebintu bino byawe era bijja babeezaawo saako ne family mumpulirize bulungi nnyo. But by the time the barrier crosses, the flooded sum has already applied to take over the estate. Mugenda okumala okuziika n'okukola buli kimu ekigenda mu maaso ng'olredde waliwo omuntu eyabayita edda mu nkwawa nga yateekayo dda okusaba kwe mulandizi oba ewantu wonna ng'ebintu binabyeddiza. Waliwo ebuuzizaako omuntu bw'afa lwaki abasookerawo bonna basooka mu bisenge kumenya dduloowa kubuuza namwandu ebiwandiiko biri luddawa ebyapa biri luddawa endagaano waliwo kyebuuzizaako. Musaleemu vidiyo eno waliwo kyebuuzizaako lwaki omugagga lwafa basooka mu kisenge kubuuza byapa ndagaano mabanja biki
wano wali okulya n'okukomba essowaani. Ero ensonga lwaki bajja ne batandika okubuuza bannamwandu wadde babuuza abasajja ebyobugagga by'abantu. Kubanga bano baba baagala kuyisaawo byabo bagende bafune ebintu bino nga tewali muntu yabakubye ku mukono. Tugenze mu maaso. Gwavaako gw'omanyi nze sina buzibu na bumuveeko. And goods what? They come for peppers. Nyiri bintu bino olumala okufa abantu abo bajja bakuba emiranga ng'ente esala leero oba erinnya loole nga bagitwala kubanga buli muntu yeekengera n'ente weerabira loole esooka n'esawo n'emmanya eno si entambula entwala gye bandiira kasoke mmala okwewogomamu kyobula bagga nti otunanga ente erengedde loole tebakolagana kiringa kabwa nangu embwa bwe bunyiriza ng'oyayise omukire gufundikira edda livansi gye yebadde edda oba gye yebadde eva. Tugenze mu maaso. But there is a real tragedy. The papers called letters of administration have an expiry date. Waliwo ekyama ekinene nnyo bannayuganda kye mbadde temumanyi ekigenda okugwawo. Obadde okimanyi nti empapula oba ebiwandiiko oba obuyinza obukuwa okuba nti oddukanya ebintu ebyo buliko ebbanga eggere ndi bwe liggwako oba oweddeyo. Kakadde mu luzungu. But there, the real tragedy, the papers called letters of administration have an expiry date. Bategeeza nti empapula ze mufuna ezibawo obuyinza okuddukanya oba okulabira ebintu by'abagenzi badde mu kimanyi nti ziggwako. And most Ugandans don't know it. Bannayuganda abasinga obungi tebakimanyi. By 31st May 2025, all letters of administration for the estate of the deceased that were issued before May 2022 will officially expire under Uganda's Succession Amendment Bill Act of 2022. Bakugambye. Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano guno gwendejjiramu. Ebbaluwa zonna ezikwasaganya ku kulabirira ebyobugagga by'abagenzi bibaaleka nga zaakuweebwa mu mwaka ogw'2022 munnange zigenda kuggwako nga bayitira ddala mu tteeka eryafulumizibwa mu tteeka ery'ensikirano eryafulumizibwa mu mwaka gwa 2022. Tugenze mu maaso. Let that sink in. Ekyo njala kikuyingire mu bwongo kikutuulemu okitegere bulungi nnyo. If your parent died in 2003 and you have been handling their land or buildings with those old letters, you are on a borrowed time. Bakutegeezezza nti njagala kikuyingire mu mutwe. Bw'oba okimanyi nti abazadde bo munnange baasamba baketi mu mwaka gwa 2003 bafa mu 2003 era ng'obadde gwe otambuza n'okuddukanya ebyobugagga byabwe muli amataka ebizimbe. Njagala okutegeeza nti empapula z'olina ze baakuwa munnange oli ku budde bwewole essaawa yonna buggwako ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gutwogeramu ogwokutaano. If you don't act now, the law may not recognize you. Bw'otagenda mu nnambiro kukola kyetaagisa munnange etteeka lijja kuba terikyakumanyi n'empapula ojja kuba olina byanswa nga kyangu nnyo okusanga ng'ekizimbe kya muzeeyi w'oba ettaka lye liriko omuntu erafunyeeko ekyapa oba addukanya ebintu ebyo gwe ng'oli mu kwemagaza oli ku street z'omu America oba ez'e Canada oba ez'Ebungereza oba mu diaspora wonna w'oli ng'olowooza olina ebintu by'okuuma kumbe okuuma lubaale ng'embugo okuuma mbugo naye nga lubaale baamunyagulula dda. Tugenze mu maaso. And on one coming to you door reminds you kiki ekikujjira mu bwongo obwo nga kizze ku luggi lwo. Ompulya bulungi nnyo. Siri wano kubatiisa ndi wano kubategeeza mutandika okwetegereza. Ndabye empya nnyingi nnyo ezisaanyiziddwawo naddala amataka g'abagenzi nga gatundiddwa ebyafa by'abagenzi nga bijjiddwayo saako n'abantu amu okufuuka bamulekwa nga tebalina wadde beegeka luba olw'ensonga nti mwalwawo kebera empapula ze mulina oba okuzikyusa. Kati ndi wano bategeeza ng'obudde bukyuse nga nena bugise mufungize mugende mukyuse oba mugende mu bamateeka mutegeere buli kimu ekigenda mu maaso mu tteeka lino epya erireeteddwa. Obutakikole ojja kubeera Bungereza ng'oliko pizza oba oli mu Europe ng'oliko pizza oba oli mu America oli mu Canada baggayo n'empapula z'olina zisibe mu pizza gy'onoolya enkya ne buli kimu ky'olina tekikyakola makulu. Tugenze mu maaso. Wulira ebintu bino
byengendo kugabiri bitano biri bina byokka obyetegereze bulungi. Check the dates on your letters of administration. Kebera ennaku z'omwezi eziri ku mpapula zo ez'okukkiriza okuddukanya ebintu ebyo. If they were issued before May 2022, go to the High Court or Magistrate Court and revalidate them. Bakutegeezezza nti bw'owesanga ng'empapula z'olina n'ennaku z'omwezi zikwatagana ku nnaku ze njogeddeko. Duka munambira ogende mu kooti enkulu oba omulamuzi yenna munnange ogezeeko okuzza bujja empapula zo ezo z'olina eziddukanya eby'obugagga by'omugenzi. Work with the Administrator General Office before the windows closed. Fuba nnyo okulaba nga okolagana ne ofisi yaddukanya akwasaganya okuddukanya emirimu ekuddukanya emirimu naddala mu office ekwasaganya ebintu by'abagenzi nga omukisa guno tegunnaggalwawo. If you are in diaspora, call your family or lawyer immediately to assume things are in order. Kutegeeza otegeeze bwanga oli mbula tegeeza lawyer oba yena gwono bofunye ngoli wabweru waggwanga ategeeza aboluganda bukona emikwana bali mu Uganda nga nenda bugisimu fungize basinkane lawyer basobole okugenda bakyuse oba batereze empapula zino nga bukyali. Because after 31st May 2025, the expired letters means expired rights. Kitegeeza nti empapula zolina zonna ezo ezikuwa nannyini oba okuddukanya ebintu by'omugenzi bwe bunaatukira ngenda kuzomeza 3 mu mwezi ogwokutaano zijja kuba ziweddeko. Kitegeeza tolina lukusa luddukanya bintu ebyo nga gobolooza nti olulina. Okitegedde bulungi. Kale muganda ngo obulenzi naye muganda ngo omusajja obulenzi n'obuwala ng'oli eyo tegeeza munno gwe kikwatako bw'aba alina ebintu byasikira asobole okubanga agenda abikyuse ng'obudde bukyali. Omanyi mwerabira nnyo ne mugaana okutegeera ebintu bino mbitegedde bulungi nnyo. Ekyenjawulo kyenna kusobera ebintu bino mu Luzungu naye mbikuddiza mu Luganda lw'otegeera bw'ogaana okutegeera tebinkwatako. Alright, katugende ekkalala. Mu nkola ya Museveni ey'okutiitiira nga basibye pampa, njagala wano buli muntu yenna nga sina kuwa information gye ngenda kuwa onzire mu comment section. Mu Uganda internet tugifuna tutya? Tufuna tutya internet? Tufuna tutya internet mu Uganda? Procedure ziri bbiri. Internet yasooka obeera n'essimu eyo mu ngalo y'obuyonjo n'ogula layini ngeri registered n'otandika okugula GBs oba MBs no accessinga internet sibo kiri here. Process ey'okusatu ogenda no applying okufuna wifi mu Uganda sibo kiri nti ye. Mu nsi yonna omuntu okufuna internet process zifaanagana tezaawukana. Naye ekyenjawulo ekiri ku internet ya wifi ogendayo gwe ng'omuntu n'obaako forms ojjuza ne bakuleetera internet ewaka ne bagikuteerawo si bwe kiri ye. Museveni ng'ayita mu bitongole bye ebyokwerinda agezezaako okuteeka kamera wonna mu Buganda kale mu bibugabuga otonotono Kampala mu mukono wa Kiso tekimmalidde. Kati yagenze Busoga ne mu Uganda n'agenda kikola. Bagenda basiba gadget ezeefaananyirizaako wifi nga bazisiba ku nju z'abantu mbu bagaba internet bagaba wifi naye zino spy gadgets si wifi. Wali bakuterawo akapande kampuni eno simanyi nenga namba eriko kuno eraga nti ya Airtel mbwegaba wifi bagiyita Airzone network. Ali e Kampala waliwo wifi gye bayita Airzone network nga ya Airtel nga bajja buzine basiba gadget ya internet ewo wabweru. Kyemmanyi wifi ebeera munda. Wifi ebeera personal era ebeera munda so tebeera bweru wa kizimbe. Kati Yoseri Nyando Tibahabulwa iso semwayi ibitu bimukola ate muleke kulooza ne bannayuganda basiru nnyo.
bachali bano bagenze mu Busoga batandikidde mu Busoga eyo bagenda basiba spy ne listening gadgets ku nyumba z'abana babaga nti babaletedde internet babaletedde wifi ngale namba ko bakubira ogendo gifuna mbo yabwerere bweti bwe bagita air zone network era kulika akapande ka wifi naye nga zino listening and spy gadgets zibateeka ku bizimbe mu butawuni mostly mu butawuni bagala kuliza mbozi banasi boogera ki bibyo manyi ebyali byogera kate ng'omusezi agule nze nkuwerako n'obujulizi bibyo ogira bulungi nnyo waliwo internet gye basobola okusibira ebweru nga wifi bagikusibira ebweru bagiyita air zone network enamba yiyo mbu ya Airtel besookedde mu Busoga eri Mayuge batambula bagaba wifi ogira bulungi nnyo nezino spying and listening gadgets okuli spyinga ku bantu bakikoze mu Mayuge kigenda tambula mu Uganda yonna ndowooza olaba system ya Sero Bihogo and Educate Bihogo Sero Rugaju and Educate Rugaju ona ngambire mu Kampala mu ekiri kankudize wano yinzo go musajja ate byayogera tetubitegeera ate atulaga bintu biraze ne nyumba si ya jjajja wange oraji babuwanika baga bazabwe zino spy and listening gadgets zino wifi tebera bwetyo n'omusajja atidde nnyo bali Mayuge muke bagenda basiba tawuni ku tawuni babuuza nti wayi kikola kitya mujja sasula akasente katono nnyo katubatere wifi nga bagenda kati mukitegedde bulungi nnyo saagala ogwo omusajja atuletedde information talina bujulizi nze nkuwa obujulizi ne information ikikutera wabwe kiri gy'oli ezo spying and listening gadgets zibateekawo bazitambuza kati awo jazira bulungi nnyo oziraba bazitambuza obukesi bubutuusaawo obukesi obutuse kati mutegedde bulungi nnyo kati yoyo nno yosere omutuusiza okuba nga akola ebintu ebyo kati mu nkola eyo kanfundikira n'ebigambo bino bifo nga sinafundikira gwe wenna w'osanga ka gadget yaako nga bakatadde ku kizimbe ekyo totegana linda obudde buzibe nga teryakola bakwata eddaala lyo kajjeyo kakumeko omuliro totegana kwata eddaala lyo kajjeyo kakumeko omuliro totegana those are spy gadgets listening gadgets basobola okukateeka kasobola okuconnectinga ku simu z'abantu zonna nga kawulira buli kimu kye mwogera n'okumonitaringa buli kimu kyonna eyo system atandise ogikola kati bangembo n'entebe gyebuli no problem zonna spy gadgets zizo si wifi kebere mu America tewali bitundu bagaba wifi yabwerere mbweremu paka bagigabye kebere bungiza tebe bitundu bateka wifi yabwe kale na wakawa watu wali sana mutege kati buno baka ngera bufundike nabo bakomredi mwenna mbalamusizaako abagala enkyukakyuka manyi abamuyita mu buzibu bakomredi ofa bakotte batulugunyiziddwa muli bantu mumenyekamu emitima nenjera kubuulira nti enywera yerima Museveni afugidde emyaka 4 ng'alina bakazanyiikiriza babadde na byobufuzi ebbanga lyonna era mubadde mubalaba mmwe mujje Museveni moteeka kungulu n'abalaga nti ategedde opposition entuufu weeri buli yali awo njagala kugomya ensolo ku kizigo kweri teweetya totya toggwa maanyi tuli mu lugendo olimu obuwonvu n'obugga teri mulalwa kuba oba teri muntu asobola kukwata nkonyogo oba jjinja ddi kuba ku muti kutali muyembe tekiriyo
ebikolobero byonna Museveni byakola akimanyi nti alwanyisa ekibiina n'omukulembeze amuzoganyiza for the first time mu bulamu bwe. Agenda kuwamba, agenda kutta, agenda kutulugunya, ekyo mukiteeke mbwongo. Njagala mukiteeke mbwongo. Museveni agenda tuwamba, agenda tutulugunya, agenda tutta kubanga mwe opposition esoose mu Uganda. Lwaki? Mirundi emeka gy'owulidde bukyanga tuva mu kalulu ka 2 kutuuka olwo nga Museveni akutte n'awamba n'atta bannayuganda ng'omulundi guno gwakyagula taliyo. Kisookedde wano. Mulundi kigolewodde nga bakyusa constitution ku speed kisookedde ku mulundi gwakyagulanye. Mulundi kigowulidde nga baleese constitution egikyusa bateekemu amagye gafukwata abantu kitandise ku gwakyagulanye. Mulundi kigowulidde nga bagamba netteeka eriwa ebina by'obufuzi ensimbi ezibiddukanya bagenda dikyusa nga kyabuwaze either ekibiina kigende batekyagala tekinafuna nsimbi. Mulundi ki ogwaliro gwakyagulanye. Muganda wange okukwatibwa okutulugunyizibwa okuttibwa eyo sayini ekulaga nti Museveni ali mu kutya. Njagala kusooka kutegeeza ekikwatisa okuba omusota oba ogutidde nga gwa bulabe. Do you copy that? Ekikwatisa omuggo oba ejjambi oba ennyondo n'okuba omusota guba gwa bulabe gy'oli, y'ensonga lwaki ogukuba. Omukazi ali awo ekikweyambuza engoye n'odduka ng'ekisanyo kiroba kikuguddeko kisikutya. Kati Museveni ali mu kujjamu ng'okitegeeza atutidde. Ekikufuuyiza ebiku mu nnyumba kitegeeza ebiku bikuyonsa okooye bikuswaza olina kufuuyira biku obitte. Tebakulya ssente nti Museveni kyakola takimanyi nti ali mu kutya. Mumufuukidde ekyambika tafunaako ku challenge gy'afunye. Museveni taconcentratinga ku munafu, aconcentratinga ku w'amaanyi, y'ensonga lwaki atulugunya Nuupu. Singa mbadde temuli threat gy'ali yandibadde tabakwatako kubanga alina buli kimu ekyetaagisa okumanya information gy'ayagala akirina. Ne bwe talina access ku information alina kukwata kutta kutulugunya kubanga baalika bamanyi nti b'amaanyi. Waliwo omukazi alaba ekisaanyi n'atajjamu ngoye. Asobola ozijjamu zonna n'akomuna n'akajjamu ng'adduka kubanga kisaanyi oba alabye ekiyenje. Wati wali muntu atadduka musota. Kati mufuuse musota, mufuuse biyenje, mufuuse bisaanyi, mufuuse biku. Y'ensonga lwaki abataddeko amaanyi. So gwali ng'oweddemu amaanyi totya kubanga omusajja mufuukidde ekiku, mufuukidde ekiyenje, mufuukidde omusota. Y'ensonga lwaki akwata n'atta n'atulugunya. Yabikola ku DP. Yabikola ku FDC. Yabikola ku Jema. Yabikola ku ani. Abikoze ku Nuupu. Museveni doesn't waste his time on weak people. He doesn't. Museveni doesn't have time for weak people. He concentrates on people who think that they are a threat to him and to his seat. So when you become a threat, he has to react. Hope you get the answer and the solution right now. So togwa mumanyi musimba batukutte batutta. Ekyo kyalina okukola kubanga ali mu kutya. Museveni tamali abudde ku banafu no. Museveni yali tebudde abudde amale ku lukyamuzi. Amale ku FDC. Amale ku DP. Kubanga yabateeka mu iPod. Nuupu yagendako mu iPod. Kyagula yasizanganyeko Museveni. Bukyanga mwesimbako. Vakubire bekade nga tanajja mu politics. Ngaze mu politics. Yali amusinkanyeko. Bameka basinkanye Museveni. Kitegeeza temumanyi kye mulina n'amaanyi gammwe temugamanyi. The moment omuntu akuteeka ku pressure manya nti omutuddeko era omusuza teyeebase omusula ku mutwe nga nviiri. Kati muwozi mwa munywesa omwenge. Kyagulanyi ssebo gw'onywesa omuvubuka omwenge tewali mulala. Buli lwalowooza I would have been like Bobby, but I'm here drinking. What can I do? So now I should kill Bobby, then I get I get fame. Gwachi kankunyonyole. Museveni mu baana be yazadde abaana balina abana nga 12.
lwaki temuli mwana ategeera era naye agamba singa mbadde nnyo omwana ategeera nga Kyagulanyi ne Muhoozi byakola agamba why is it that Robert Kyagulanyi sent him from nowhere he had become famous and popular across the world the full general here just drinking and teething around okitegeera bulungi nnyo Muhoozi a full general he is not known worldwide era amanyikidwa nga alumba Kyagulanyi kutta ne yali yadagadda baleko nga Kyagulanyi era tukona but who is Kabubi Kyagulanyi sebo nkuloopera gw'otamiziza omusajja oyo era gw'omusuza ku butaaki tewali kirala sookodde emyaka egiri nga tonnajja omwenge eri agunya bwatyo buli omu kwata obwongo buli vansinga emyaka 6 emabega Muhoozi yanywa bwatyo omwenge reverse your minds 6 years back was Muhoozi drunkard to this extent wasn't why is he drunk right now or why is he that is drunkard at this level sebo Mr. President omusajja gwo munywesa omwenge tewali kirala ova ku muntu yagenda basima yagenze Sunday High kusoma na dropping out na agenda Egypt na dropping out azaise mu local defense afuse general na ye era tabamumanyi teri amusobola mu respectinga wali omulaga ko wanga mu respectinga kati alina mu nenugu apart from muntu oli politician oli munene alina mu nenugu eri the same to applies to Baramu mugate ebintu bibiri Baramu is serving the dictator at the same time amanyi inakozesa ako Kyagulanyi ono nga musasule bivune kati ate musajja munene kati Baramu agatte nugu nti omuntu ono yali abaddeko nga amusasula gyamuyimbire ate kati musajja amanyikiddwa ensi yonna kiki ekiryawo logic ki eryawo mu butonde bw'Afrika balina ennugu kino mu butonde bw'Afrika balina ennugu so abantu bangi bagatta ennugu bagatta ennugu ne beerabira nti omuntu okublessingibwa from nowhere omuntu asobola okufuuka kyali n'akusinga gwa yali alowooza nti olina okubeera ekintu ekyo ng'oyagala okutegeera ekintu kino nkikunnyonnyola bulungi ddayo otunuulira buli katambi k'omuntu alumba President of Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amumanyi baali basinkanyeeko on personal level buli amwogerera amafuuko yali asinkanyeeko Robert Kyagulanyi Ssentamu on personal level kati bw'alaba nga takyamulaba oba yasukkawo oyo tasobola kumwogerera bulungi beside the political beliefs ekyo nakyo mukitegeere bulungi nnyo kati omala okitegeera tandika okusengejja ebigambo n'okutundira abantu embeera zaabwe n'enjogera zaabwe ndowooza mutandise okitegeera kyembagamba kuba ali mu comment section era mutandise okitegeera mutandise okitegeera mu comment section abaddugavu naturally tulina ennugu naye nze siriimu tulina ennugu kati Muhoozi agayi I'm a full general, but nobody talks good about me. I'm nowhere to be seen on the international level. I need to pay people to talk about me. But this man from nowhere now is taking the course of reading this country where I am. Takati, alina ekizibu ekyo. Ye bw'afuuka general alowooza nti amaze. No. Kati kyekizibu ekyo awulira afa. Era sewo president nkuloopera omusajja ono omwenge gwanywa agunywa ku lulwo si ku lulwe
okulaga obujulizi buli tweet gyakola mbeera mu kabobbi tasobola kuwandika ko darlingisiwe talina message za laavu oba laavu yamuggwako tasobola kuwandika ku kitaawe oba tasobola kuwandika ku story ya nnyina Museveni gwe yatta tasobola kuwandika ku magye lwaki awandika ku Bobby kitegeeza nti omanyi bagamba nti Abaganda tugamba nti eyasuza obubi omulabira ku nkeera eyasuza obubi omulabira ku nkeera neyakusuze ku bwongo oba ebirowoozo gye bisula ebigere gye bikeera kitegeeza buli kintu kyonna kati Muhoozi Kyagulanyi oli mu bwongo bwa Muhoozi ebitundu 95 ku buli 100 President oli mu bwongo bwa Muhoozi ebitundu 95 ku buli 100 yensonga lwaki lwakola tweet ayogera ku Kyagulanyi gwe politician yekali mu Uganda mbuuza gwe politician yekali mu Uganda no wise gwe lukwage kibiina kyenge ennaku ntono nnyo bakiwandiisiza lwaki tebakyogera kana nakyogerako bataddewo diversion za buli kika era zigaana okukola lwaki kubanga baconcentratinga ku ggwe so sister Rosa akugamba nti yasuza obubi omulabira ku nkeera omusajja omusula ku bwongo walagigwa omunywesa bajjoli batambuze omunywesa Nairo n'omunywesa kazire simu kazire ddagala habu omunywesa Nairo omunywesa Bero omunywesa Siminofu n'omunywesa ne Kasese buli kimu kimunywesa najjo tusule tuyimirira waggulu bwati nga tulinga otwensumaki muzeeyi tusuyigire kubanga omusula ku mutwe kati womusula ku mutwe oyina kukolera ddala bimusoomooza bimuluma kati ate njagala kuyigiza akodoka Mr. President ate era okamanyi era watandise dde okukakola kekaluwa oyo sirevozo oyo sirevozo is a fake general oyo general wa China Town omanyi China Town ebeeramu ebintu mulimu original ne duplicate kati yo general wa China Town tomalirako budde omuntu goyina okumalirako obudde yeyo seri ne National Matters ono fake general wa general wa China Town tomalirako obudde one anazina takumba Abaganda tugamba anazina takumba oyo tomalira mutulekere ali mu grade drop out wa Sandhurst drop out we Egypt mu military training tomalira budde gorede wali mu music industry obadde successful kitegeeza nti yo category wagivanga oze mu politics you are successful kiki kyabaddemu successful azini kiki kyabaddemu kyayisemu ekituufu then you waste time on that fake general the China Town general tomalirako budde oyo China Town general mumutulekere eno oyina abaana bafuutu soja basongwa local defense naye muyayita bamulekere tomuddamu teri kintu kirumanga muntu kuleetera n'otamuddamu n'omulabulabe nga Mystic Call ate nga n'agikubyeko akubidde ku landline kiruma Mr. President teri kintu kirumanga muntu kumulabanga Mystic Call ya landline nenge simu ogirabyeko bunotagiddamu n'ogirekaawo kimuluma kati daily drinking general China Town general awulira obusungu kyovola akola tweet after tweet nga tomuzeemu. That is the only medicine to defeat that boy. Oyo China Town general ekigendo akuba omuto wansi. The moment you don't reply him no mutulekere nfutu jamo handlinga. The same applies to this Beijing speaker or you have Beijing or China speaker. But levels of zakatizayo selektiva hawula wanasigadde bafe batwekere tujja bahandolinga. Ompuya bulungi Mr. President oyo tomuddamu anaze natakumba yajja akola byayagala. Good enough nti walagi bwonyo omwenge n'otamira bulungi nnyo guyinza okulooleza nti full figure ye Miss Uganda. Kumba otutte mmandwa na mugugu.
Okitegera abasajja kino munanjulira muyingira mu bbala nga mutegeera bulungi olunywamu cupa 2-3 omukazi golabadde ng'ekimenke ng'atandise okutandika okumuzoolamu ng'anyirira kumbu Waragi atandise okukyusa lenzi za kutunuzanga akulaga ekikazi kirungi mbu ekikati ogendo Waragi agenda okuggwako enkeera nga wagenze na kimenke kati nono didigi omunywesa Waragi nanya Waragi agenda okumala okutegeera bye wawandiise ng'obudde bugenzi yabiyeeyo data kyabizza buze mu Sinoman banywanga omwenge ku Panther nalowooza nti bali mu ssama kumbe bali mu ssama kumbe Waragi yamukubi agenda ozuuka nga saanya za kumaca zaabu alina okudda ewaabwe e Kagoma kumbe nsaawa nya za kumaca zaafuluma dde e Kagoma babera mu Panther nga bumukubye nga budde bukyali kiro agenda okwejjukiza nga saanya za kumaca ng'anonya bode mutwe nga takyagiraba kati yeyo situation omusajja omutumuwa budde muleke nga nfundikira bulo bakanjala mbumpere mukulu Joel Ssenyonyi baganda baffe bonna abakola emirimu gy'okwogera ku social media kuno saakule bannayuganda abaagala emirembe bansabye nkusabe nti olunaku lwe banaleeta etteeka eryo didebatinga ku boddi odiisa mu parliament muleme kugendayo ate era bansabye n'ekirowoozo kino nti okitunulemu engeri okuwamba gye kufuuse okweyekyeyonoonero mu kifuule kyakwekalakaasa muve mu parliament eyo mulage ensi yonna nti temugenda kugenda mu maaso kuteesa ng'ate abantu abaagala enkyukakyuka naddala ba foot soldiers n'abasirikale abakuma president bawabba mugibalekere tekyalina mugaso bibirowoozo bansabye nkutuuseko bulungi Mr. President ne mukulu Joel Ssenyonyi bansabye muve mu parliament olunaku lwe bagenda okuyisa etteeka eryo n'amateeka amalala wakati Mr. Joel baactivatinze omukyala owe Karamoja agenda awandika etteeka lya political parties amendment bill eno terina kyerutugasa ne basindika Demapuga naye musimanyaddeo ayise etteeka lya political kanalire ya UPDF tegalina kigatugasa so bansabye tumu withdrawing muveeyo ne munabeera ababaka 10 bakkiriza okuvaayo mutulage sign of appreciation and respect eri abalonzi ne request zaabwe nti abaana basusse okuwambibwa mu parliament kyemuna kimugenda kuteesayo kigenda kukyusa gwanga lino bansabye nkusabe nkutegeeze nti bwe batuuko etteeka lyo ddiri tandi bagenda kuyita wakulonda temugendayo nababaka ne baba 10 nga bakulidinze baveeyo. It is a sign of respect and appreciation okubalaga nti abantu bano mbawulirizaamu kubanga parliamentary kiyo. The fact is rensonga nti tukimanyi nti ogwo mulimu gwammwe gwe mulimu gwemukola gwe mufunamu ssente ne mufuba okulaba abantu kyebategeeza kubanga abantu bakama bwe kyebabasabye kiba kyekyo lwensonga eyo saagala kuba lwisa nnyo obubaka bwemubutuusiza buli yantumye obubaka bwemubutuusiza obw'okusaba Joel Ssenyonyi ane Mr. President bayiteyo abantu bano baddeko ebbali kubanga okuwomba kususse kyekyo bannange bwe nsukano video banjonoona mukama bakumi atakomera mpeera twongere okwesabira naye nga buli muntu yenna nkusaboddemu amaanyi ebigenda maaso byonna tubimanyi bulungi nnyo ne tusigale nga tuli baki tuli bagomu oyo China Town General oba General from China Town Muhoozi Kanyarugaba digital malira budde. May God bless you mukama bakomere video wedde mwera